maaso mala okutereeza wano gundi. Okay. Enze mbadde siriiko. Obadde toliko. Amiina. N'atuwa ffenna okuweereza kw'okutabaganya. Kitegeeza nti bw'omala okulokoka ng'omuweereza oba oweereddwa obuweereza buno obw'okutabaganya naye osooka otya bw'omala okukkiriza Kristo n'akufuula ekitone ekijja n'otambula olugendo olw'okusomesebwa wetugambye n'ogenda olw'okusomesebwa mu kanisa bw'omala okuva mu kanisa olwo ofuluma okugenda okutabaganya bakomyawo eri Katonda waabwe. Amiina. Kyetuvudde tusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Befeso omuntu ategeera ebirabo bino ebyanyagibwa. Kaakati gwe ali eyo gw'amaze okukola ki? Okukkiriza. Already oli equipped. Already osomeseddwa okubeera nti obuweereza buno kyogenda okwogera okimanyi era oli confident. Ate okwongerezako kwekyo omusomesa teweetaaga kulinda kubeera mu kanisa emyaka 10 okugenda okuba na buno obuweereza obwokutabaganya oba obwogenda okubuulira enjiri Kristo kyakoze mu bulamu bwo. Teweetaaga kubeera na title Reverend, Dr, Bishop, Apostle, Nabbi. Olina kuba mukkiriza, ekyo kyekisaanyizo. Okkiriza Yesu Kristo, ekyo kyekisaanyizo. Omwatudde omukkiriza nti weewaawo ogenze mu kanisa bamaze okutendeka bakusomesezza. Kati tolinda myaka, totuula mu kanisa kubugumya akatebe. Tolinda nti kaninde bwe nnamaliza emyaka 2 ndyoke mbuulira enjiri nedda. Olina kufulumirawo. Mu ndagaano enkadde waaliwo Mukama be yali alonze Abaleevi nga be baweereza abatuuka eri. Ng'ate bo tebalina mulimu mulala gwonna gwe bakola wabula okuweereza Katonda. Tebakolanga bizinensi, tebaateekangamu busimanyi no ateekemu time bo full time mu ndagaano enkadde. Naye bwe tujja mu ndagaano empya Yesu Kristo n'akola atya? Kristo ng'amaze okufa n'aziikibwa n'azuukira atuwadde Luwuliro 10 and all things of God who has reconciled us to himself by Jesus Christ and he has given us naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya. Kitegeeza bw'omala okulokoka akuwadde obuweereza olw'okutabaganya abalala ng'omaze okutegeera okusinziira ku bino ebyawandiikibwa n'okusinziira ku kye twasomye mu Lunyolo 17 buli muntu mukkiriza ki? Muweereza. Oli muweereza, tosobola kwesibira eyo mabega n'ogaana okukola ki? Okuweereza. Era togamba bugambi nti ebyo byabali. Bya musumba. Bya musumba ekaya alina obikola. N'oteekayo gwa nagamba nedda ssebo nedda maama. Naawe olina obuvunaanyizibwa ng'omukkiriza okutabaganya. Tolinda bulinzi mukyala kyagamba. Mukyambiru. Okwongereza ku ekyo kye mubadde kyemwogera nti omuntu bw'amala okukkiriza n'afuuka ekitonde ekijja okusinziira ku Bakolinsi ekyokubiri 5:17-18 afuuka ekitonde ekijja n'afuuka omutabaganya kubanga Kristo omulimu yagumala dda. Omulimu ogwo bwe yamala edda gw'oyingiramu omala okuyingiramu tekikwetagisa kubeera katuuti. Genda maaso onaakola share. Tekikwetagisa kubeera katuuti nti baninde balimpa akatuuti ndyoke mbuulire n'okutabaganya yonna gye tuyitira mu makolero gye tubeera mu malwaliro gye tubeera eyo tusinkana abantu ne tubatabaganya tutya nga tubabuulira obulokozi buno nga tubabuulira omulokozi ono alokola abantu okubajja mu bibi okubajja mu bwakabaka obw'ekizikiza mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kaakati bwe twagala tutunuulira ekyawandiikibwa wano tulina ekigambo kye tugenda okutunuulira nti omuntu omujja ono yaluwa. Tugenda kusoma Abefeso ssula 2 Olunyolo 15. Omuntu omujja yaluwa gwe tugenda okutunuulira. Abefeso 2 Olunyolo 5. Abefeso 2 Olunyolo 15. Okay, kali kanzireyo. Abefeso 2 Olunyolo 15 mu nsonyiweko katono. Bwe yamala okujjawo
bwe yamala okugwawo mu mubiri gwe omulabe oba bwekyo bakisoma obulabe bwe yamala okugjawo mu mubiri gwe obulabe obwali ku bipande eby'ebiragiro n'amateeka alyoka atonde omuntu omuggya mu kifo ky'ebyo byombi okuleeta emirembe oba walisomyeko ne mu luzungu ne tukifuna buvunuzi wano mu luzungu agambye having abolished in his flesh bwe yamala okugjawo ekisomyo obubi the enmity obulabe even the law of commandments obw'amateeka contained in ordinance ebyakwatibwanga for to make himself of twain one okubeera new man so making peace okuleeta emirembe kiki kyayogerako wano ayogera ku bannaggwanga n'abaana ba Isirayiri twali tetusobola kubeera bumu naye yajjawo bano abaali bakwasi b'amateeka na bano bannaggwanga baali tebamanyiddwa n'atufuula omuntu omu ba Gentiles n'atufuula omuntu omu omujja mukyala Mbiro obulabe obwo bwe yajjawo bwe bwali obulabe nti liri eggwanga lyali likoze litya lyalonze okwerabisizaamu newankubadde eggwanga eryo teryatuukiriza n'eryo eryayitamu ekisuubizo ekino ekya Kristo kati ffe bannaggwanga ebyandikwa Pawulo atwogerako natugamba twali bannaggwanga mu Befeso twali bannaggwanga abatamanyiddwa kati okutugatta yajjawo obulabe obwabali abaali bakwata amateeka naffe abaali babooleddwa nga terulina Katonda n'abijjawo ekyo ekyali kituziyiza n'atugatta ne tufuuka omuntu omu nti ffenna bwe tumukkiriza tutuukirira mu ye. Amina kakati akinyonyodde bulungi kati tuli omuntu omu tewakyaliwo Bayisirayiri tewakyaliwo baki naye bw'oba totegedde olina okusoma ebyawandiikibwa bino bitegeere omuntu atannategeera bino byawandiikibwa aba akyasoma nti bano Bayisirayiri bano bakoki bannaggwanga tutunulira ekigambo kino omuntu omujja ono omutegeera otya omuntu omujja Kristo ali mu ggwe yakufuula omuki si ggwe weefuula omuntu omujja Kristo yakufuula omuntu tusome wano mu Befeso Ebefeso 4 essuula 24 Efeso 4 essuula 24 mwambale omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima tukole tutya twambale omuntu omujja bwe bagamba okwambala si kwambala nga bw'oyambala saati kubanga bwe tuba tusoma ebyandikibwa bino ne tubisoma mu magezi gaffe ag'obuntu kubanga mu butuufu oli muntu wagamba nti yambala obadde oli waka ng'olina gy'olaga oteekako olugoye n'oyambala naye ono batugamba eno endowooza empya ey'obwakatonda gye tulina okuteekako tulina okwambala endowooza ngeri Kristo gy'akolamu ebintu gy'alabamu ebintu naffe bwe tulina obbiraba okumanya nti gwe kwambala kuno webale nnyo atufudde omuntu omujja webale nnyo okumanya nti Kristo takyajja buzi n'ayogera naawe nga mu biro eby'endagaano enkadde nti buli kiseera ali naawe amiina takyali mu ggulu nti atudde mu ggulu wabula atudde mu ggwe gwe yamukkiriza oyinza okikkiriza ekyo mu kifaananyi kya Katonda omutukuvu ne mu butukuvu obw'amazima obuziza ekibuuzo nti osobola okukikkiriza ekyo bwe mbanga ebyawandiikibwa bye binnuŋŋamya era nga bye binsomesa kiba kitegeeza ebyawandiikibwa bino bye nnina okutunuulira kiringa bw'onoogenda mu ssomero okusoma oba osoma bwa dokita oba bwa tica bawandiika ebitabo ebyo ebisomesa omuntu okuba tica ebisomesa omuntu okubeera dokita kati bwe sitambulira mu kuwandiikibwa okwo oba mu kuluŋŋamizibwa kw'ebitabo ebyo sisobola kumanya ekyo kye ŋŋenda kufuuka kati n'ebyawandiikibwa bino bye byawandiikibwa ebitulaga
kati tetuleeta ndowooza zaffe wabula ebyandikwa bino bye bitulungamya kati bwe biŋŋamba nti nyambale omuntu omujja kiba kitegeeza ekyo kye nnina okukola ekyo kye nnina okukkiriza era kye nnina okutambuliramu sikikaayanya wabula nkigondera ekigambo kya Katonda ne nyambala omuntu omujja ono kuba kuyaayaana kwange okw'okufuuka ekyo kye nakkiriza. ate bwe tutunuulira oyogedde ku kintu ky'ebyawandiikibwa bwe tutunuulira ekigambo ky'ebyawandiikibwa ffe tulina okukkiriziganya naki tetwagala byawandiikibwa bikole ki ziganye naffe otyo ffe tulina okugamba kyawandiikibwa ekyo gwe twagala kyawandiikibwa tetwagala gwe ffe kutira byawandiikibwa ne bikola in our favor naye nga tukola birala webale nnyo kati bwe tujja mu bwakabaka bwa Katonda ekyo tulina okukimanya ng'abakkiriza nti tetwagala byawandiikibwa ffe tubeere nga tukola ki byebikkirize ffe tubikyusa mbeera zaffe naye byo bye birina otukyusa tubeere mu mbeera y'obwakatonda. Amiina. Tweyongere tulabe ekigambo kino eky'omuntu omujja tukyakitunulirako nnyo. Amiina. Naye tukitegeera tutya kubanga bw'ogenda mu Bayibuli ey'Oluzungu eyina bw'oyogera nti ande kati twagala tukitunuleko tugenda kusoma Abakolosaayi 3 Abakolosaayi ye Colossians 3 olunyolo 10 Abakolosaayi sura 3 olunyolo 10 ne mwambala omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Omanyi Oluganda luno lulina ebigambo Oluganda luno lulina we bukuulamu ebintu ebimu ne bodda mu Luzungu and have put on the new man ne tuteekako omuntu omujja which renewed in knowledge oyo eyanunulibwa mu kutegeera after the image of him that created him. Kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Okitegeera nti oyambala kino togenda kukikola bukozi kino kyoteekako kyokkiriza kyo acknowledginga kyaggwa luli bwe twali tubuulira luli ku whatsoever you say buli kyonooyogeranga twagamba nti bye tusaba omulimu gwaggwa dda togamba nti kati kino kyengenda okusaba Yesu Kristo agenda kikola bukozi wabula kyaggwa dda kiri eri gwe omukkiriza okutambuliramu ekyo Kristo kye yakola kye yamaledde okukola ku musaalaba. Omuntu omujja gwe twambala Kristo yafa n'aziikibwa n'azuukira kati mujja kyavagamba ne mwambala omuntu omujja eyafuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Webali nnyo. Kati awo tuba tulina okuddayo kubanga we twatandikidde we tutambulira tuba tulina okuddayo mu Bakolinsi ekyokubiri essula ey'okutaano n'ey'ekumi-n'omusanvu nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja. Kati ono Bakolosaayi ayongera okuggumiza nti ekyo ekitonde oyo atufuula ekitonde ekijja yakolebwa mu kumanya kw'oyo mutonze yamutonda. Kati ekiba kitegeeza nti modo yaffe yonna bwe babanga abakola amamotoka nga kati Benz bweneekola ena modo gyekola n'egya advertisinga nti Benz eno bweti bwegenda okubeera kati ne Benz endala zonna bwe zinajja zigenda kutunula exactly ng'eyo Benz. Kati ne Kristo bw'atyo ne Katonda naye yatuwa Kristo okubeera nga kyekifaananyi oba yenkola ya Katonda ffenna mwe tusobola okutambulira kubanga ye mukulu waffe asooka mu bwa Katonda ffe mwe tutambulira.
kakati kiba kitegeeza Bakolosaayo naggumiza ki aggumiza Abakolinso nti omuntu yenna bw'abeera mu Katonda abeera ekitonde ekijja ekyo ekyatuukirizibwa mu Katonda. Kati ffe twatuukirizibwa si ffe tukola wabula oyo Kristo ali mu ffe yakola okuyita mu ffe. Kyovala nti oluusi tugamba ti ate ndi mulokole nkyawaayiriza nkya nedda akimanyi bulungi nnyo nti tonnaba kkula kutuuka mu kigera era kyava akola okuyitamu gwe asobole okutuukiriza nga Kristo bw'ali. Amina. So kati oba kitone kijja naye ng'okyatambula olugendo olw'okutuuka ku kigere eky'okumutegeerera ddala. Weewaawo okyalina obunafu bw'okuwaayiriza bubbi bwenzi akimanyi nti tonnatuuka ku kigera teweekooya tewejjaamu onoga nti ekirabika nze sirikyuka. Gwe ky'olina okukola kwe kuyaayaana ne weeyongera okusoma ebyawandiikibwa bino bikuluŋŋamya okutegeera ki ky'olina okubeera era nagina emize buli lw'otegeera ekigambo kya Katonda nga kikula mu ggwe kirina emizi nga ebibadde bikutawanya nga bivaawo. Wuliriza eno bw'otunuulira oluzungu luno oluzungu luno oluusi tulusoma oluzungu luto nnyo myaka 1000 Abebulaniya manya Abagwiki Abayonaani Oluyonaani asi Lulatini na Lulatini kati ezo ennimi ziruddewo nnyo. Oluusi tuddayo mu bitabo ebyo ebyawandiikibwa ne tukebera ebyawandiikibwa bino byali bitegeeza ki kubanga bano abavunula baayagala okutugondeza nabo ne bateekamu ki ne bateekamu ebyabo si byabo nga bwe bakitegedde okitegeera kubanga zino ennimi tezaava mu ggulu ne zijja zigwa mu gundi. Kyova olaba newankubadde waliwo Olulatini n'Oluyonaani n'Oluzungu naye bw'oba osoma Bayibuli kye weetaaga olina okufuna okubikulirwa. Webale nnyo otegeere. Wulira Pawulo bwe yayogera wano Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyolo 15 lugamba bwe luti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Naye bw'osoma mu Luzungu ate ekijjayo bulungi study to show yourself approved. Naye wano bagambye fubanga okweraga kati era bwe kiri mu Luganda ofubanga okweraga omwana bwe wasomanga nti afubye. Study yourself approved unto God workman that needeth. Kitegeeza nti gwe omulokole ategedde olina okufuba bw'oba ojja kati ofuuse musomesa abaana baleme okutandika okuyigiriza ojja bagambe ne musumba wo yasomyewo nga taterezezaawo bulungi nti olina okulaga buli lwojja okuyimirira ng'ogenda okusomesa abantu bano. Yes. Wano Pawulo kye yali agamba Timoseewo nti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda omulokozi atakola ki atakwatibwa nsonyi oyisaawo ekigambo eky'amazima. Webale nnyo so si kujja n'osoma ekyawandiikibwa ate n'oteekamu ebirowoozo byo oba obuntu bwo kati kino ekibiina tekijja kukaayanya era okuba nakyo kimanyi okwesomera ebyawandiika kigamba naye omusumba abuzeemu naye tebaawanike mukono nti nedda obuzeemu olw'ekitiibwa kye bakuteeka. Jo twayogera nti bw'oba osoma ebyawandiikibwa ng'olaba totegedde kiki ky'osoma ddala oyina okusoma olunyiriri olusooka waggulu n'osoma oluddako oba bwe kiba kyetaagisa soma essuula yonna osobole ogitegeera kubanga bino ebyawandiikibwa bbaluwa ddala tuli mu bbaluwa z'abatume ziba bbaluwa ze bawandiika nti bwe baba bakuwandiikidde ebbaluwa y'abatume kati bagiwandiikanga nga bawandiikira abantu bawandiikira ekkanisa bawandiikira kati bwe baba bawandiise ebbaluwa osoma nga temuli ki baziyita paragraphs naye kakati waliwo okusoma nga osoma naye nga totegedde. Kyova olaba buli lwe tusoma nga tetutegedde n'okunnyonnyola kwaffe n'agenda okufuna ekintu ekyo agenda kubeera nga takoze ki tategedde. Kati twagala okweyongerayo
omuntu okukula mu kigambo kya Katonda. Genda mu kitabo kya Yokaana. Yokaana mmeka? Yokaana essula 3 ove ku lunyolo lwokusatu paka ku lwokutaano. Yokaana 3 Enjiri essula 3 n'olunyolo lwokusatu lugamba bwe luti. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'atakola ki? Bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ng'agamba ani? Nikodimo. Soma olwokuna. N'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa? Wano bwe baamugamba Nikodimo nsonyiwe anti wano bwe bakyogedde. Nikodimo n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde. Kati entegerayo yo giraba. Tegambe nti buli waliwo bw'osoma nga gw'omanyi nti nina kudda mu lubuto lwa maama. Genda mu maaso. Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri. Olwokutaano Yesu n'amuddamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kubeera ki kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo yali amanyi nti omuntu alina okudda mu lubuto. Kuba bwe yawulira ekigambo ekyo kiri kye twali tugamba nti bw'oba osoma Bayibuli ne bagamba nti yamba kati okiteeka mu tradition yo mu culture yo naye bw'atyo bwe yagamba nti nzaalibwa mulundi ogwokubiri kati olugenda kuddayo nyingire mu lubuto lwa maama. Webali nnyo. Naye Yesu amuzzeemu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atalizaalibwa na mazzi na mwoyo. Bw'ogenda mu y'oluzungu ey'oluzungu ekugamba andi kiba kitegeeza nti kyawudde amazzi ne kyawula nki n'omwoyo. Naye bw'oddayo mu kuwandiika okutuufu eri gye baawandikira Abagriiki kigamba amazzi kye kimu kyeki bw'omwoyo. Ky'oba olaba Yokaana wali agambye nti mbabatiza n'amazzi naye mabega wange yo yajja agenda okubabatiza n'omwoyo. Amiina. Kati ebyo byonna bye tulina okutegeera nga tukola ki? Nga tusoma Bayibuli tusobole okumanya, kubanga edda twali tumanyi nti omuntu okubeera omulokole omutuufu ayita mu stage 3. Esooka olokoka, you become born again. Eyokubiri bw'omala okuwulira ekigambo n'olokoka n'ojjuzibwa omutukuvu n'oyogera mu nnimi. Eyokusatu zibwa mu mazzi. Uli naye kambuuze omuntu olokoka mu bitundu mulundi gumu bw'okkiriza Yesu Kristo. Ate gye wagenze n'oleeta ekintu kyanyongedde okweyongera okufumiitiriza nti Yesu bwe yali ng'agenda kufa ng'ali ku musalaba alina ababbi babiri naye n'omu yamugamba nti taata onzijukiranga ng'otuuse. Yayatula bwatuzi teyayogera n'amugamba ogenda kubeera nange. Olwo yalokoka. Naawe ali eyo waliwo oyinza okuba nga bambi obadde tonayogera nnimi nga buli lwojja mu kyakyo owulira abantu baga rabroshoto nga gamama obanze siri mulokole ddala. Walokoka naye weetaaga kuyigirizibwa paka wonootuuka mu kigero okwogera ennimi. Obadde walokoka tofunanga kyasi muntu kuyigiriza nti abantu bajjula batya omwoyo omutukuvu. Naye ekyo tekikuggyako bulokozi era tewe bw'ogenda mu maaso ga Katonda togamba nti toli mulokole nnyo. Walokoka kyaggwa. Kubanga obulokozi buno bwatuweebwa buwa. Obulokozi kirabo kyako. Omuntu bw'aba akuwa ekirabo akulowoozaako nga ggwe tajja kubeere tojja kugamba nti Suzette ekirabo kyange. Tekiba kirabo eba dimandi. Naye yatuwa obulokozi buno. Kati bw'obanga otandise okwogera ennimi olugendo olutambula okusobola okukula. Tusome olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Tusome olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Yokaana 3:6 agamba bw'ati Enjiri.
somola omukaga 78 ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo olw'omusanvu teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri olw'omunaana empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gyeva newankubadde gyegenda bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Kati eyo tukyalina ekizibu bwekyo mu kkanisa mwe tutambulira. Gwe oyagala ekintu kikuba oluyi omanyi bwe batusabiranga nga gwe batakusukumako n'ogweri era kyova bambi abamu bamanyi okusukuma bannaabwe bagudde mbu omwoyo abasudde gwe nga oba omwoyo agambye wanatugambye etya olusoma olw'omunaana lugamba bwe rute empewo nduleeta taata olwazeewa empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gyeva newankubadde gyegenda bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa. kasita omala okukkiriza Kristo tebalina kukuba luyi tolina kulya ekintu kugwako tolina kukankana neweesuula eri oba okkiriza. Onzijukiza twali mu All Nation Musumba Tunde Bakali from Nigeria yali azze waliwo awo revive yaliwo ey'amaanyi ne wabaawo omwami omu mukulu mu Uganda yali mu katuliki nga naye yakalokoka yali abeera Samaviro sijja kwogera linnya lye kuba bamumanyi n'agamba naye kaasiibeko afune ku maanyi ago gaawulira yagamba yasiiba lwali lwa mukaaga yaluggyako n'abeera ku buliri bwe ng'alinda ekintu kijje kimugweko naye awulire ng'omwoyo amukutte oyogedde tekyekinzijukidde. Kati nati olw'okuba tubadde tuyigiriza bwetyo tulaba abantu abamu alina ku gweri ne bagamba omwoyo yamuguddeko naye wano byawandiikibwa bwetugamba ti omuntu ajjuzibbwa omwoyo talina kubeera ki ali ng'empewo bw'ojja n'ogiwulira. Amiina tosobola kumanya wagyeva oba ojjuzibwa oba olina omwoyo oli tajja n'akugamba nti kati Suzette omwoyo alabeka akuvuddeko ate si yamukuwa n'omukuwa kakati gwe oba tusomereyo Titus Tito essuula meka 3:5 Tito essuula 3:5 agamba bw'ati n'atulokola si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu wabula olw'okusaasira kwe olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja omwoyo omutukuvu. Abaluganda abampuliriza olunaku olwaleero tuli bajja bw'oba tonnaba kutegeera nti oli mujja kyekyo lwaki tuzza olwaleero okuyigiriza nti bwe wakkiriza Yesu Kristo oli mujja naye waliwo olugendo lw'okutambula gwe okusomesebwa nkyambiru ngenda kwakazindala okusomesebwa okule mu kigera kya Kristo weemanye nkyambiru genda maaso. Sagala twerabire nga sagala abawuliriza beerabire nti tuli ku lugendo olw'omuntu omujja ali mu Kristo nga mukyala mbiri temumuwulira ayogera nnyo amanyi okwogera empola yogera nnyo kale mu nsonyi abooluganda nti saagala twerabire nti tuli mu lugendo olw'omuntu amaze okukkiriza olwo afunye amaanyi ag'okutabaganya tuli mu lugendo olw'omuntu afuuse omujja atabagana ate bwe tubadde nga tuli wano mu kusoma Yokaana gye tuvudde ku Yokaana okuva ku ssuula ey'okumeka okuva ku essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olwokusatu n'olwokuna naye olwokutaano luno Yesu n'amuddamu ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi n'omwoyo tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda katula nti Yesu teya emphasizinga nnyo kigambo kino ky'amazzi wabula emphasize ye oba okuggumiza kwali kigambo ky'omwoyo nti omwoyo ono kubanga Nicodemus abuuza nti omuntu ayingira atya mu lubuto
okuzaalibwa omuntu asobola okuddamu n'azaalibwa ogwokubiri yesu n'amunnyonnyola nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo kati gwe wazaalibwa omubiri naye okuyingira mu bwakabaka bwa katonda buno olina kuzaalibwa n'omwoyo kati omwoyo ono bw'ajja gy'oli tosobola kumanya wajja kyavudde amugaziiriza empewo nti egenda togiwulira era tomanya nagyeva kati n'omwoyo ono kye mbadde mugezaako okunnyonnyola nti omuntu talina kumala kugwa oba talina kumala kuwulira laga kiikyo kijja neyeesisiwala ekintu kyakukkiriza kubanga kkiriza ng'olugumaze obutamusinga atakkiriza ki omwana guno ogw'endiga ogujjawo ebibi by'ensi ye Kristo nti bw'omala okukkirizibwa ogibwako ebibi era ofuuka ekitonde ekijja kyova olaba nti Pawulo atugambye bulungi nnyo mu Bakolinso ekyokubiri ti omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja kyekyo ekifuuse ekijja ye Kristo omwoyo wa Katonda oyo Kristo ayingidde mu ggwe oyo yakufuula omujja kati ye Katonda bw'ayima mu ggulu talaba ggwe alaba Kristo kubanga Kristo ye yatutabaganya ne Katonda kati ye musajja ali wakati atutabaganya kati ffe tetulina kutabagana na Katonda wabula tuyingira mu Kristo n'atutabaganya ne Katonda kati bwe nkola ekintu kyonna ye Katonda talaba nze alaba Kristo kati ye omwoyo ono yansomesa nannuŋŋamya nze okutambulira mu kkubo eryo eggolokofu weebale nnyo omukyala mubiri otyo kubanga ye mukulu waffe ye lwomodo waffe obudde buno butuweddeko ya obudde butuweddeko naye tujja kweyongerayo okumaliriza ekintu kino ekyokubeera okulaga omuntu nti gwe omuweereza oli muweereza ogenda kugenda ebweru osobola okutabaganya abalala oliko obuyite ate kano akaseera ke tulimu ng'abantu babuze mu kutegeera Katonda twetaaga okutabaganya abantu twetaaga babuulira Kristo tuleme babuulira korona omanyi nti buli lwoyogera ku bintu negatiivu n'okukiza kubaddukamu naye buli lwogera ku kiri positiivu bagenda n'ekyo naye buli lwogera ku kiri negatiivu kye basinga okuyingiza mu mutwe gundi bamukute gundi yakoze bwati bakoze bwe bati kati abaffe Uganda bakunkumukanga nkunyi naye otandika n'ekyo ng'ozze okubuulira enjiri omuntu yonna olwedde omutaddemu fiya n'abantu babona bagenda kufa Yesu alokola era awonya weewaawo Mukama mulungi tuli balamu n'okukkiriza n'abeuganda bagenda kuba balamu era kyova olaba nga ffe ababulizi b'enjiri tuli ba good news si ffe bano aba CNN abajja okubuulira abantu mukasa nti ate ekyafudde egundi bw'oyitibwa nga bakuwadde chance okuyigiriza mu kkanisa leeta ekigambo kya Katonda ojja kugamba nti maama twagala tumanye ebifa ku nsi abo bonna balina amarediyo balina amativi agababulidde ebifa ku nsi kati gwe omuyigiriza ayigiriza ng'oyimiridde ku katuuti jangu n'ekigambo ekirungi kyekiriwa enjiri y'obwakatonda maanyi agakuzaamu gwe abadde aweddemu essuubi mufo ky'okusooka okujja nti bannanga ekiri eno badikitata batutta ate oluvannyuma n'olyokoleta Yesu olwo olwedde oba omuntu omusapuresiza okukkiriza kwe gwe ng'omukkiriza omutabaganya obuweereza bw'olina bwakutabaganya olusi tujja mu kkanisa nga twetaaga okulaba Kristo naye ne tuvaamu nga tuzze nga tubuulidde enjiri naye politics yokka ngawe politics oba okukola exercise ddala naye kaakati Kristo bw'anaabuulirwa ddala abantu bagenda kufuna okutegeera n'okumanya n'ezziiru okwagala kumumanya ng'oli ajja ng'agamba egenda mu maaso nzijukira mu biro ebya omutume balabye ekkubo nga tusomeseddwa okuba ababulizi b'enjiri twabuuliranga enjiri mu nsi Uganda ne tutambula byalo ku byalo matawuni ku matawuni ne tubuulira enjiri kye nazuula ku njiri nti enjiri bw'etabuulirwa sitaani yeefuga ekitundu ekyo ti naye enjiri bw'ebuulira ge maanyi ga Katonda agalokola
abaabula bwe twabuliranga enjiri abaalinga ababbi bealokokanga ne bafuuka abasumba b'ebitundu ebyo era abaalinga abasamize baawangayo ebyawongo byabwe ne balokoka ne bafuuka abakadde b'ekkanisa ekitegeeza nti enjiri bwebuulirwa neebuulirwa mu butuufu bwayo abantu bakwatibwako era abantu bakyuka bwe buweereza katonda bw'atuwadde obw'okutabaganya kati kwe kusaba kwaffe Kristo okuyimusa abantu okuba nti babuulira enjiri wonna gye baba bali. Banange tukomye wano olunaku olwaleero Mukama abawa omukisa tujja kudda ku Lwokusatu olujja nga tuli mu Luzungu era ne topiki emu katugyongerako. Toyanze kale katusabe taata tukwebaza olw'ekisa kyo olw'obulamu n'ekigambo kyo kye tuwulidde otugambye nti ffenna abakkiriza otuwadde obuvunaanyizibwa n'obuweereza obw'okubeera abatabaganya. Taata kwe kusaba kwaffe nti tweyongere okutegeera ekigambo ekyo ekikolera mu ffe kubanga ffe tubadde tumanyi nti munnanga abaweereza be balondemu bali bokka naye kakati otugambye mu kigambo ekyo tikasa tubeera abantu abajja mu ggwe Kristo ne batusomesa ne tutegeera ggwe Kristo ne tutuuka mu kigeera ekyokutegeera ekyobumu ne tutambula ebweru ne tulyoka ate tutabaganya abo abadde batannaba kutegeera. Kwe kusaba kwaffe nti wonya buli muntu yenna abadde omulwadde. Kwe kusaba kwaffe nti nyweza oyo abadde aweddemu essuubi. Kwe kusaba kwaffe nti abo abafiiriddwa abantu baabwe bagumye mu biseera bino ayitamu. Kwe kusaba kwaffe nti oyo anoonya omulimu afune omulimu mu linnya erya Yesu Kristo. Kwe kusaba kwaffe nti oyo abadde awulira ng'atabusa obwongo nga relationship breakings up omunyweza omutima gwe mu linnya erya Yesu Kristo Omuzaaleesi. Otugambe nti ekyo ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi era kuno kwe kuwangula kwaffe kwe tutambuliramu. Tutambulira mu buwanguzi mu linnya erya Yesu Kristo. Omukyalo oyo omuwonya abadde alwadde korona, omwami oyo omuwonya abadde alwadde diabetes, omuntu oyo omuwonya abadde alina kansa. Taata wajja n'okubibwa emiggo ffe tusobole okubeera abalamu. Tukwebaza nti tutwala okuwonyezebwa tetugenda kuwonyezebwa leero wabula twawonyezebwa dda era twatula buli mbeera yonna ebadde egulumidde buli mbeera yonna ebadde yaleetedde okutabuka buli mbeera yonna ebadde ereese amabanja nga bamugoba mu nnyumba bamuggyako emmotoka talina drivers license embeera ebadde emuganye okwebaka olwaleero tugirinnya mu linnya erya Yesu Kristo Munnazaaleesi tugigoba tolina buyinza ku makaago tolina buyinza ku muntu oyo tolina buyinza mu ggwanga eryo mu linnya erya Yesu Kristo Munnazaaleesi tulangirira emirembe mu Amerika tulangirira emirembe e Uganda right now abantu nga bakunkumuka bagamba korona tulagira emirembe gya Katonda okuyingira mu ggwanga mu linnya erya Yesu Kristo Munnazaaleesi. Leka emirembe gya Katonda gifuke mu maka g'abantu. Leka emirembe gya Katonda gifuke eri Musumba Kayiwa. Leka emirembe gya Katonda gifuke eri Musumba Senfuma. Leka emirembe gya Katonda gifuke eri Monica Mubiru. Leka emirembe gya Katonda gifuke eri Nakato ne Kavuma. Emirembe gya Katonda gifuke eri buli muntu yenna abadde alwadde mu linnya erya Yesu Kristo. Bwe tikwekweta eky'omwoyo abadde ayagala okutta abantu ng'ebiseera bye tebinnatuuka. We render you powerless in the name of Jesus, the Son of the living God. We make a decree that they shall live and proclaim the works of God. Mulinya erya Yesu Kristo Munnazaaleesi. Weebale ayi Katonda tukwebaza olw'obugabirizi tukwebaza olw'emirembe gyo tukwebaza olw'ekisa kyo mulinya erya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Twagala bategeeza mu New Life guno omwezi gw'abasajja batandise n'amaanyi ate ne Sunday ey'okubiri kigenda kuyitirira. Bw'oba osobodde jangu 8 Maple Street wane Stoneham tutandika ssaawa 5 ne tumalira ddala ku 7 kitundu. Olumala tukola fellowship. Bw'oba tosobodde login tulina cyberface yaffe tulina Facebook ne YouTube. Mukama abatuweera omukisa. Amina. Remember, Jesus is in full control. Amen. Okay, baby.